Buli mwaka wabeerawo dduwa y'okusabira Ssekabaka Kalema Nuuhu ng'ono yali kabaka wa Buganda wa 33 wabula ng'ajjukirwa nnyo olw'okwewaayo n'okwagala kwe yalina eri eddiini y'Obusiraamu era ebyafaayo biraga nti ye kabaka yasookera ddala okutoola shahada. Akawungeezi k'olunaku lw'eggulo dduwa y'okujjukira Ssekabaka Kalema Nuuhu yasomeddwa era ng'eno yeetabiddwako jjajja w'Obusiraamu mu ggwanga Omulangira Dr. Kassim Nakibinge Kakungulu, omumyuka asooka owa Katikkiro Profesa Twaha Kaawaase Kigongo, bannaalinnya, abalangira n'abambejja n'abantu abalala bangi. Mu dduwa eno mwabaddemu n'okusabira Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II n'Obuganda bwonna okutwaliza awamu. Tusaba Mukama Katonda atukuumire Ssaabasajja Kabaka. Amin. Atukuumire Bakatikkiro abakola naye. Amin. Atukuumire baminisita abaweereza mu lubiri. Amin. Mu kwogerako eri abaddu ba Allah abeetabye ku dduwa eno, jjajja w'Obusiraamu mu ggwanga Omulangira Dr. Kassim Nakibinge Kakungulu yeebazizza nnyo nnaalinnya w'amasiro gano Mariam Luwedde olw'okutebenkeza ekifo kino era n'ategeeza nti bannaalinnya be bavunaanyizibwa ku mbuga zonna mu Buganda. Omuntu yenna omulala okulowooza nti oli mulangira olina amayinja mangi gaba tegalinawo gabiyingirira na mbuga zino ne bw'obugamba nti oli wa kitiibwa nnyo obukulu bwo obubeera bweru w'embuga zino ez'Obwakabaka. Nja kusaba nnyo abalina obuvunaanyizibwa mu Buganda ne mu ggwanga lya Uganda ekintu ekyo bakitegeere, balema kujjanga muntu n'akugamba nti nze gundi naye alina obuvunaanyizibwa. Omulangira Nakibinge era yakalaatidde abavunaanyizibwa ku mbuga zino okwongera okuzikuuma obutiribiri, bw'atyo ne yeebaza aba Ssekabaka Kalema Foundation olw'okutegeka edduwa eno. Njagala nnyo okwebaza Nnaalinnya nannyini mbuga eno okutukkiriza buli mwaka okubeera mu kifo kino, n'okwebaza Bakabaka Ssekabaka Kalema Foundation abayima b'edduwa eno n'omukolo guno olw'okutukuŋŋaanyanga buli mwaka. Omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Twaha Kaawaase Kigongo akalaatidde abazadde okumanya ebyafaayo n'ebikwata ku Bwakabaka bwabwe babiyigirize n'abaana. Gwe Joseph ng'ogyeko eri eddiini eri wasooka kubeera musajja Muganda, wasooka kubeera mukyala muki Muganda. Eddiini nejja mu lubiri neetusanga tuli baki Baganda. Eddiini zaffe zonna nkiggumiza zaatuukira mu lubiri. Ensonga lwaki tutudde wano mu lubiri era tuli mu kweyagala n'abantu bonna gye batuula mu mbiri. Oweekitiibwa Kaawaase bw'ati akwasizza ekyapa ky'ettaka eri ab'enju ya Sheikh Hudu Ntale olw'okumusiima okukulemberangamu edduwa y'okusabira Ssekabaka Kalema Nuuhu okumala ebbanga lya myaka 6. Ye Nnaalinnya Mariam Luwedde yeebazizza nnyo bannaalinnya banne abayimirira naye ku mazima g'okulwanirira embuga eno mu kiseera bannakigwanyiza ab'enjawulo bwe baali bagezaako okwagala okugisaalimbirako. Twala okusiima eri abalangira n'abambejja ababaddewo ku lwange ne babeera ku mazima ne batafa ku busente buno obugambibwa ne babeera ku mazima ne bayimirirawo. Ate ye Nnaavakaana ne Nnaalinnya Mariam Luwedde beebazizza Omutanda olw'okusiima n'asibula abaddu ba Allah bonna abeetabye mu dduwa eno. Beene yasimbye n'atugabula era agenda tusibula. Ate ffe bannannyini mitwe n'ebigere ebyaffe twabifunye dda. Omumyuka wa Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Ibrahim Ntanda Muzaŋŋanda avumiridde eky'omulugube n'okweyagaliza okususse mu bakulembeze ensangi zino kwagambye nti kwandeviirako eggwanga lino okugwa mu ntate etagambika. Naye abantu baweddemu empisa, abantu baweddemu obuntubulamu, abantu beeyisizza nga bwe balaba. Oluvannyuma lwa dduwa eno abaddu ba Allah bonna basibuluddwa ku kijulo ekyabaweereddwa Maasomoogi. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, ageesigika.